bwe zabadde ziva emisouli nga zolekera Pacific zatambudde mu mbeera ya kubuzaabuza ne zibanga zikwata mu east era zikwate mu north era zikwate wanga batidde nga tebayagala bamanye enyonyi zino bwe zabuuse emisouli tezabuuse direct genda kazinga akayitibwa Guam bagamba nti babadde baagala bateekewo enkola ya buzaabuza era nti babadde tebaagala ggwanga lya Iran singa lyabadde litegedde bamanye zigenda kufubutuka side ki Mambuka Maserengeta mu west oba mu east nga tebaagala bagenda maaso n'okeka nti bakitegeera bayira America nga bapanga Operation the Midnight Hammer era muli amalala getwategedde bagamba nti ekitongole ekiyitibwa CENTCOM ekitongole kya America ekyebayita Stratcom ekyekibayita Cybercom byonna byabaddemu babinvolvinze America byonna babinvolvinze ne bacoordinatinga across time zones and domains to maintain full operational integrity. Kakati mu byonna tutegedde nti baleseze bitu zabadde musanvu bitu zabadde musanvu America balina 19 ne baleseeko musanvu most advanced long range strategic bombers buli emu yabadde erimu bakulu babiri pilot n'omuduumizi pilot n'omuduumizi babiri buli emu yabaddemu babiri nga ziri musanvu era bagamba nti buli emu yabadde yeetisse GBU 57 massive ordnance penetrator ngezitwa kilograms emitwalo 3 buli emu ng'egyetisse nga bali babiri buli emu yeetisse ne bazironkinga okuva mu ggwanga lya America ne zitambula zibitu okumala essaawa 18 nga bali ku non-stop mission essaawa 18 mu bbanga America egamba nti zasobodde okunywa mafuta mu bbanga emirundi egiwerako ne ziyingira obwengula bw'eggwanga lya Iranian airspace under the cover of complete electronic silence ebyuma bya Iran nga tewali yadde eki mama America agambye kino kyennakoze nayongedde okulaga abantu nti nze super power enyonyi zinampuliriza wakati mu kiro bali mu Operation the Midnight Hammer zagenze okuyingira obwengula bwa Iran amazima gali nti nga bali mu cover of a complete electronic silence nga tewali yadde ekyuma kya Iran ekigambye nti wowayi yadde ekirengedde so nga byabaddeko bakikoze batya simanyi mu America bakikoze batya simanyi ku ssaawa 8 n'eddakiika 10 obudde obw'ekiro bomu enampuliriza eya GBU esooka bagiririzinze basoose kuba fodo zabadde ssaawa 8 n'eddakiika 10 ne bateeyasoose America bagamba nti eddakiika 25 ezazzeeko bwe basoose okulabika nti bataddeeyo balinze balabe Iran agenda kuwanukula oba nedda ategedde oba nedda bagenze okulya nga teri kanyego ne bamanya nti ono yeebase bana abasajja beebase katubongere kakati ne bagamba nti endala 14 ne bagenda maaso nukulabika nti bayongedde okuzisuula nga wayise eddakiika 25 kabadde kakodyo basoose kusuula yeemu effodo kati ne basooka ne baguumiika ne babala ne balya cover ne balinda omwirani ayanukudde atya zi ballistic ze tezibakuba air defense zitegedde jukira nti wana efodo wabadde wakuumiwa system gibayita AC3 nkola ya murasha ne balinda bagenze okuleda kika 25 ziwedde kule bawanya nti ono yeebase ono ateekwa okuba nga yeebase ne bongera ne basumulula endala zabadde 14 natanzi naddamu n'akuba Esfahani ne fodo kakati beranga bagenda maaso n'oweka nti etambula kono kubayongereza emizinga Submarine bano bamaze okulabika nti bakuba Submarine ne bagigamba nti naawe osobola okulabika nti osumulula era bategedde nti emizinga egiwulako ekika kya Tomahawk nekigenda maaso n'oweka nti gyakozeseddwa naddala nga bagenda maaso n'okuba ekitundu ekyo ekiyitibwa Isfahan emberanga bagenda maaso n'okulabika nti munnange etambula kakati mu byonna ampuliriza mu byonna Operation Midnight Hammer yadde nga tutegedde nti ennyonyi zabadde 10 zabadde 7 zibitu naye America bataddemu ennyonyi ampuliriza ennyonyi zabadde 125 olulumba lumu luno nga bagenda okuba Iran lwabaddemu ennyonyi 125
ennyonyi zino mwe mwabadde zibbitu bombers ezimu tezaatuuse zabadde mu kubuzaabuza ne zikoma eggwaamu kati mwabaddemu zibbitu bombers nga bwe nkugambye mwabaddemu zi generation fighter escorts ezagoberedde abagole be baliwa baana babadde basitudde bomu ne mubeeramu ampuliriza ennyonyi ezabadde zigenze nga zo zigenda kulabika kandi ziwa zina amafuta kubanga babadde tebagenda kupaakinga wantu wonna kunywa mafuta nga tebagenda kukkirira nga balina okutambula essaawa 18 okuva mu Amerika bagende bakuba Irani then okuva Irani okuddayo essaawa 37 kati obolaba Abamerika bagenze ne zitanka ez'amafuta sigamba eza wansi ennyonyi zibayita zitanka nga zo zeetisse mafuta obedde gwamu gye bongera nga balina okutuukiza mission bagiyita Operation the Midnight Hammer. Kakati ng'ogyeko ekyo Abamerika era bagenze ne surveillance and reconnaissance aircraft ennyonyi ezigenda okukyankalanya okitegeera no zino zabadde zakubega okulaba Irani waliwo ekyuma ekiriko waliwo air defense eriwo bagenze basoba omanyi bamaanyi naye era nabo batya bagenze basobanga zino zino kulemberamu balabe waliwo tulengedde kati ezo bagenze nazo eziwera nga zino okwetegereza Irani nti ono atulabye oba tatulabye mu America kakati ekirala n'agenda ne electronic warfare platforms nnyonyi yazitutte zikyankalanye system z'aba Irani nti bwe banaabeera bategedde ebyuma tubijjeko system zonna ez'omu Irani zabadde completely out bazijjeko omusajja bagenze okumukuba nga tasobola yadde okwerwanako byonna yabirabye omusajja amaze kuddayo era okusinza ku America bategeezezza nti Irani's fighters didn't scramble tezagezezzaako yadde okubagoberera surface to air systems never even saw tezinadde kizaalabye okusinza ku General Kaine bwatyo byategeezezza mission neba nga yawedde bwetyo nga bakubye Fodo bakubye Natanz ne Isfahan mission ne bagirangira nti yabadde complete yabadde successful Abamerika ne baddayo ne bawaga ne batuula Trump n'abayita abamawulire mu situation room byonna nti babadde bagenda maaso n'oweka nti bakola babadde babiraba n'abayita n'abagamba nti yeffe Amerika mutulabye Irani otulabye ebadde operation ya kiro kimu kati singa tukwatamu okumala wiiki oba toweddeewo operation ya kiro kimu emira bwetu bwetambula Amerika bwetu bwetegeezezza agamu ku mawulire butegedde bagiyise Operation the Midnight Hammer Amerika bweyadaalumba omusajja ayitibwa Omuyirani embeera nga bwe yatambudde kakati ampuliriza nga omaze okutegeera Operation the Midnight Hammer waliwo oluvuuvuumo lwa nuclear waliwo omusajja omu munda mu ggwanga etibwa erya Russia avudde n'ategeeza nti amawanga gayinza okwekyawa ne gakwata nuclear ne bamuwa Irani kisoboka tekisoboka kakati olumaze okukyogera oba kyekitutte minisita wa Iran ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Said Abbas Araghchi addusa agenze Russia agenze kuloopa agenze kukola ki agenze wa Putin Minister Said Abbas Araghchi mutaka munda mu ggwanga erya Russia agenda kusisinkana Putin agenze kuloopa America agenze kukola ki byonna tukyabirina eno ye Pearl FM Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pearl to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Amanya ganze babye Sauda ni muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya ganze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film